Iran nababa kubiye training center agikubiye nga mwe abadde Tehran jojjuzi nga mutabajjeno training center ekubiddwa. Iran yagamba nti abasirikale ba Israel abawera bafudde naye Israel yaganye okubyogera. Israel yaganye okubyogera naye ng'omu Iran yagamba nti ekitebe ku ttaka. Kale nno n'ebirala bingi byetwongedde okuba nti tubirengera. Nyakubulye ku Banka Busters Omuyisirayiri zagenda maaso n'okulabika nti asaba Israel akyalumbira ddala era nga n'ekibuga ekiriba Tehran bagambye nti kikubiddwa bubi nnyo. Weewaawo nga Amole gategeezezza wulira Amole gategeezezza ne gagamba nti interceptors zigenda ziggwawo. Interceptors zigenda zikola ki? Zigenda zikeewa. Interceptors ntegeeza ki? Zino missile air defense systems ez'Omuyisirayiri zikozesa emizinga gye bayita interceptors. Kati bagambye zigenda zikeewa. Olunaku ne lumala lukya nga Isirayiri tayina interceptors. Kale bina tugenda kuba tubyetegereza onaku olwaliro wena wosinze okuba nti otaddeko Pale FM ekulira omuntu wa bulijjo. N'eminzaani tugirina olwaliro tujja kuba tugenda eri mu Bukoto South Constituency ewa Dr. Twaha Kagabo muna NRM abadde muna NUP kiri kite ku ground abalonzi ab'eside eyo bagamba kikatusooke twejjukanye tusimbule. Bwebuti mu Inside Story. Bwali bwaruti mu The Inside Story enaku z'omwezi ziri 18 mwezi gwa mukaaga omwaka 2025 lunaku lwa 16 olw'omwaka gwine ennaku ziri 19 mu mukaaga zokka gujja kuba gugenda maaso n'okuba nti gugwako. Kakati 2023 ojjukira akaata akaali kayitibwa Submersible Submersible gye baali bayita Titan. Akaato akabalubbira akagenda maaso n'okulabika nti kaalimu abagagga ne kabatwala. Abagagga bagenda wansi mu mazzi nti bagenze kulambula ku Titanic okkakkana nga ebintu tebitambudde bulungi. Abagagga bano bamale bagende maaso n'okulabika nti bafiira mu lyato eryo eriyitibwa Titan oba submarine yali ebatutte wansi okulambula wansi ku ntobo y'ennyanja North Atlantic. Kakkana ebintu tebyatambula bulungi bonna ne bagenda maaso n'okufiirwa obulamu bwabwe. Byaliwo ng'ennaku z'omwezi zaali 18 Juni omwaka 2023 olwaleero gy'emyaka ebiri egimaze okuyitawo. Bwebuti mu Inside Story. We report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. This is Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo yenzo omukugulu kungunuhu emundu ampuliriza ekyavuga boteddiza wakati wa muwanga gombi eggwanga etibwa erya Isirayiri n'eggwanga etibwa erya Iran. Bonna bakyagenda maaso n'okulabika nti munnange beetwala akadde kano kennyini nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tubiziga ne mu kiro ekikeesazo olunaku olwaleero Iran versus Isirayiri war on. Lutalo lukyagendera ddala bulungi nnyo mu maaso. Kakati kansooke nkubuulire ebimu ku ebyo ebibaddewo naddala mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Eggwanga etibwa erya Isirayiri bwe batu bategeezezza nti bakoze ennumba ez'enjawulo ku nfo ezigenda maaso n'okulabika nti zikozesebwa eggwanga erya Iran naddala wakati mu kuweesa ebyokulwanyisa weapons production sites ezibulako bwe batu bagenze maaso n'okulabika nti bazikubye mu lunaku olw'omukaaga nga Isirayiri ne Irani bagenda maaso n'okulabika nti munnange bakubagana. Eggwanga eryitibwa erya Isirayiri okukola kino abasajja bayitibwa aba Iran bamaze kusindika mizayiro zezibulako bazisindise ne mu kiro ekikeesazo olunaku olwaleero era nga bagambye nti mubaddemu ne hypersonic gye bayita fata. Awo ngenda kudda nkubuulire mubaddemu hypersonic gye bayita fata. Irani eri ewaga abairani bakubye ekikonde mu bbanga bagamba nti ebyuma bya Isirayiri tebitegedde kibikubye. Isirayiri this time round tetegedde kibakubye kubanga nti omuzinga gwe bayita fata guyiseewo ne gugenda gukuba Mossad headquarters. Ebadde Mossad headquarters
ampuliriza egenze maaso n'okeka nti abasajja bagibaludde. Yes, abasajja bagibaludde bakozesezza fata omuzinga fata ebigukwatako bye tugenda kulabika nti ampuliriza tubitegera bulungi nnyo mu maaso awo. Kakati amala ge tugenda maaso n'okulabika nti tufuna amalage tugenda maaso n'okulabika nti tufuna gaagano gategeezezza nti waliwo drones 14 ezigenze maaso n'okulabika nti zibadde intercepted mu bwengula obw'eggwanga ereetebwa erya Iran. Poliisi ya ggwanga lya Iran bwete etegeezezza negamba nti waliwo drones 14 nnambirira zibagenze maaso n'okulabika nti munnange bakozeko interception zibadde zeekaliisiza mu bwengula bw'eggwanga ereetebwa erya Iran zisindikiddwa eggwanga ereetebwa erya Isirairi. Business eziwerako zikyagenda maaso n'okuoperatinga mu kibuga Tehirani newankubadde ng'eziwerako zigenze maaso n'okulabika nti zisibawo naddamu nnaku eziyise. Abairani abamu bakyagudde bizinensi zigenda maaso n'okulabika nti zitambula wali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Irani ekibuga Tehirani. Kanzire Isirairi nkubuulira ebiriyo kakati waliwo okweraliikirira omukutu ogw'amawulire baguyita The Wall Street